endless night took our dreams and stole the fight. We stand in shadows they cast below, but together we rise to shout out no. No, we won't take this anymore. No, we won't stand at your closed door. No, your lies won't keep us low. Together we stand and scream out no. Awangale nnyo Masomoji Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Mbalamusizaako basebo ne bannyabo neebaza mmwe n'abawangadde naffe emyaka kati tuli mukaaga gye tubaweereza wano. Njozaayoza ssaako n'okwaniriza abapya abaakajja. Yenze Emmanuel Kanka Kapita eno ye Media Choice Telefina tukwata ku nsonga ezitugattira awamu ku lw'obulungi bw'ebiseera byaffe kuba bino by'ebiseera by'omu maaso ebyaffe ate n'okutereeza ebyabalijja abazzukulu ssaako n'abaana be tuleka mu nsi n'eggwanga eryawamu okubeera ettebenkevu ng'ate likulaakulana. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Omusajja gwe mulabaawo musajja mugundiivu mu ggwanga y'omu ku bantu be waligambye nti ba senior citizens. Erinnya lye ye Engineer John Bosco Walusimbi. Engineer JB Walusimbi ono musajja muweereza aweereza eggwanga Uganda naye abasinga mwamumanyira mu buweereza bwe yali mu mwaka gwa 2008 okutuuka 2013 kabaka we yamuweera ddamula okumukulembererako obwakabaka. Abajjukira ebiseera bya 2008 mpaka we yaviirako mumujjukira ne bye yakola byali bya lwatu si byakwekweka. Oyo nno kwe tugenda okusinziiza okola programu eno. Kakati mu mbeera y'emu waliwo ebifaananyi kansooke mbibalage. Bifaananyi bya bamaama bammwe abaffe banganda zammwe abakyala n'abasajja abakola mu butale obuli ku luguudo olwa Masaka Kampala Masaka Mbarara highway. Kati abantu abo be mulaba bannaalongoka abalungi bamaama Ibula basaalongoka abalungi n'abalala bakolera mu butale obuli ku luguudo okuva e Kampala mpaka Mbarara era nga mu bwo bwe ngenda okusinga okusimbako essira keekembizinnya akeekyawaggoonya akeekaabalungi akeekakinga kyabakuza akeekabaale bugonzi. Ebifaananyi bye mulaba ebyo by'abantu balina n'obusente bwe bakutte osobola obbubala abalamu buli mitwalo nga 10. Omuntu yenna ng'okeŋŋentererwa emmeeme ng'ekuluma buli wawulira omuntu ayogera ekigambo ndi Muganda vidiyo tukola nnyingi eno yo tonnenya ku kinaava mu mpulirayo sigenda kuvunaanyizibwa. So disclaimer eno specifically n'omusosoze mu mawanga nga bw'owulira oli bw'ayogera ku ggwanga lye kikuluma vidiyo eno ngenda gikolera Baganda era mu mpulirize bulungi anaawuliriza Oluganda nga toli Muganda obanga oyagaliza Obwakabaka osaako n'Abaganda ebirungi ojja kunsonyiwa leero specifically ebigambo bye njagala okwogera ngenda bigamba Baganda. Engineer JB Walusimbi oyo gwe mulaba ogwe mbateeredde awo Museveni yamuwadde ka ssente zaabadde ssente mmeka obuwumbi 2 n'obukadde 8. Engineer JB Walusimbi engineer mu kikwate ekyo nakyo kikulu. Omusajja gwe mulaba oyo President Museveni Yoweri Kaguta Museveni retired general. Saawa eno omuzeeyi ali mu myaka 8 agenda mu bisanja 7 yakutte obuwumbi 2 n'obukadde 8 n'abuwa Engineer JB Walusimbi. Kakati nze kankaka nawaŋŋanguka ne mu ggwanga ndi Bulaaya mwe mulowooza ebyabadde mu State House n'okumuwa ssente nabitegedde ntya lwaki nkimanyi ne bingi bye ŋŋenda okubagamba. Biri n'ebirala by'embalaze byabadde bya lwatu nti waliwo ate omumbejja omulala omumbejja ono ng'erinnya lye ye Paulina Mumbejja ssebo omumbejja Paulina Nassolo ssaako n'omukyala Flora Kabibi be bagenze bagaba ssente ezo mu butale
obuli ku luguudo lw'e Masaka mpaka Mbarara. Museveni gy'ayita buli lunaku ngadde ewuwe era gy'agamba gye yazaalibwa. Ekyo kye yakoze. Kansooke mpiseewo obubaka bwange ndyoke nzije kuba bujja kunsigala ku mutima nga bwenkola kambubawe mangu nsobole okubabuulira ekinyusi kya puroguramu eno. Mwenna abantu kwegamba obulamu bwaffe buno buzibu. Abamu tuli baavu alaba bakozemu akasente naye ku mbeera y'ebyobufuzi eri mu nsi yaffe sente tezibeerera. Kati ekisooka olina kuba mulamu, ekisooka olina okwekuuma ebibamba. Buuza jjajjaawo omukyala akikoze atya okukaddiwa ku bulamu buno obututawaanya. Life expectancy gye tulina ntono. Ekikuumye abakadde okukaddiwa naye mu nsi z'owulira endala abantu okubeera obulungi nti bakozesa obujjanjabi obubeetoolodde awo. Asobola okunywa eddagala eriri ku kifugi kye, asobola okugenda emanju n'anogayo eddagala awo n'awona, ne yeetangira okumutwala ebuyindi okumunoonyeza ensigo n'omutima. Gwejjukira buli lwe bawa omuntu omutima oba ensigo wabeerawo agifiiriddwa oba wabeerawo gwe basse mu lukujjukujju gwobeere mulamu. Ebyo sitwali byagadde tuli bantu n'abali bantu bannaffe. Kaakati mbakubiriza bino bye mbagamba si bya ddiini si byaki. Mukozese abakyala abajjanjabi mbeesiga. Waliwo senga mukooki n'abakyala b'ekkooki abo 75026000. Abamu mugambe namba ngisoma speed naye eri 0750206000 sijja kukirwako. Olina omwana alina ensimbu, amaanyi g'ekisajja, sente tezinywera, oyagala bukuumi, weetangira onoonya buyambi, kwegamba bisiraani na kutunda bimaali ya diba 75026000. Kuno si kweraguza ow'eddiini ennyo. Bino bye mutera okuŋŋamba abalokole bajja ne baŋŋamba ebyakweraguza kata nedda Katonda yatonda n'atuwa ensi n'agimala. Kati oli waddembe okwesiruwaza n'otagikozesa oba oli waddembe ogikozesa obulungi n'oba mulamu ne Katonda n'akuganyulwamu ku lw'ekyo kye yakutondera obeere ku nsi. 75026000. Njagala okutegeeza Abaganda mwenna nti mutuufu ennaku erumya Omuganda era emukubye nga bw'Omuganda era bwalugera nti ekuba omunaku tekya. Abasajja abafuze eggwanga lino nga bwe tujja bwe tujja tubiwulira abasinga bwe tubagamba mu mawulire muwakana nti balina omulimo gumu misoni yaabwe yajjeemu. Saawa eno abantu abafuze emyaka 40 mu ggwanga bajja ne fubitizi. Balina emitima mibi era balina obusajja obwedda ku mitima. Bo bajja balina misoni nga mu misoni ze bajja nazo kwe kwavuwaza omuntu yenna Omuganda. Kati abantu abali mu Buganda abasinga obungi abalina ku ssente si Baganda. Ekyaddala sikugamba nti nno bino bya mawanga awoza mbu byakusosola mu mawanga video giveeko eno kubanga njagala kwogera direct n'Abaganda benjogera nabo. Njagala kwogera nabo ebirala tujja bikwasaganya oluvannyuma nga video eno ewedde. Abasajja abafuge mu ggwanga lino babadde ne mission emu kwavuwaza Baganda. Abantu abalina eggwanga lyammwe eryali ery'amaanyi nga temulina na kimwetaaga ku balala. Batandika n'Abazungu ne bajja bagattako ab'amawanga amalala. Kati bonna Buganda yafuuka nga nsaka y'amalwa. Buli ayagala ateekamu oluseke n'anyonyuuta ne yekkusa batulekera nkanja. Omuganda akitegedde. Mu kugattagatta ensi gye bayita Uganda Abazungu beewola ekibuga Mmengo ne basaba Kabaka nti bakuŋŋaanyizeewo amawanga amalala. Naye ku myaka egyali gigenda mu 7 gye baafugira ensi bwe baatuuka okugenda balina okutuddiza ebyo ebyalina okubeera ebyaffe kubanga bye baali bakozeeko baali babikoze nga nabo bye banyazeeko babinyaze. Kakati bano abaliwo basika baabali abaagenda kubanga mu bunyuunyuusa obuliwo n'okutulabisa mu butuufu Omuganda atannanyiiga nkusaasira. Ate obusungu sigamba bwa ttumbiizi njagala obuviira ddala ku ggumba ku busomyo obuwulire naawe okubemu ekifaananyi. Omuntu eyalina ensi ye Baganda ba Katonda Baganda ngera kigwayo tuli Baganda ba Katonda. Kino kye twagwanira. Ngenda kukozesa ekyokulabirako eky'omusajja omuyivu nga muweereza. Kakati gwe runkupe nakunkunyedda nkoko eniera mutunzi weepimepimemu. Obuuze gwe ataasoma bwa yinginiya atafunanga ku kitiibwa kyadde eky'obwakatikkiro atamanyi na State House omulyango oguyingirayo guli luddawa.
gw'obulamu obwo buyimiridde ku ki nga yinginiya omuweereza wa kabaka access agirina abaana abato mpulira muwandiika CV nga musaba emirimu n'ogamba gundi amanyi be gundi amanyi omusajja gwe ngenda okwogerako tebamumanyi bumanya wabula n'okubakolera yabakolera wabula kati saawa eno nze nkimanyi ti Museveni yamuwadde ssente obuwumbi 2 ne miliyoni 8 ng'alina kyamutaasa. Inginiya Jebbi Walusimbi mujjukire ebifaananyi biri by'embalaze eby'obutale nabyo ngenda bigatta wamu nga bwe tutambula. Yafuna amabanja gaava ku ki kansooke mbabuulire ekizibu gye byava n'ababuulirayo oluvannyuma. Omusajja gw'olaba oyo yafuna ebbanja ng'alifuna ku muntu ayitibwa Michael Hadoke. Michael Hadoke yamuwola ssente ezaali nti bw'alina okuzizzaayo yalina okuzzaayo miliyoni 277 mu emitwalo 5 mu mwezi gumu mu nnaku 3. Manerenda yawola eyaliko Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda nga mu ssente zonna zaamuwozeze yalina okuzzaayo mu mwezi gumu yalina okuzzaayo miliyoni 277 mu emitwalo 5. Ekyo nno kyali mu Juni ow'omwaka gwa 2024. Kakati ex-Katikkiro Inginiya Jebbi Walusimbi ssente kyonna kye zaagenda okukola baamufera. Bwe baamufera zaamufa amabanja ne gatandika ne galinnya. Mu kwagala okugezaako okusasula amabanja yatandika okutunda ebyobugagga bwe. Kiteeberezebwa nti abadde asigazaawo ebyobugagga omuli obutakataka n'obuyumba obutonotono 36 3 yabutunda era ssente tezaggwayo kubanga buli mwezi zaabanga ziwera. Kaakati ono ekiseera bwe kiyise ekiwanvu Michael Hadoke eyamuwola ssente zempulira oba yazimuwolera ku popopo awo oba naye ebyo tetujja bigendamu gye bazimuwolera katugende ku kinyusi. Yamutwala mu kooti ng'apulaninga kumusiba kulema musasula mabanja. Kakati mu kwagala omutwala mu kooti omugagga tabanja teyejjira babeera n'ensonyi yatuma Bawannyondo bayite bakooti bailiffs be bajja okubanja nga biganye. Kati Bawannyondo be yatuma nabo balina okusasulwa omusaala gw'okukwata ex-Katikkiro Jeeke n'okumukaka oba bwalimu okumuyingiza ekkooti atwalibwe agusalibwe n'ebyobugagga bwe Bawannyondo babiwambe ebisigaddewo Hadoke yeesasule Michael. Kati ne Bawannyondo balina okukola omulimu ogwo ku miliyoni 27 mu emitwalo 75. Kati ne kituuka ng'ebbanja lyalina okusasula liweze miliyoni 3. Emiliyoni 3 ndowooza mu 5 zatuuse ne ziwera emiliyoni 3.5 kwata 277 emitwalo 5 gattako miliyoni 27 emitwalo 75 ne zituuka nga zino zimulemye okusasula. Kakati n'atuuka ekiseera ng'agenda kusibwa. Omusajja ono ex-Katikkiro walibuuzizza nga bwe mbagambye mu abaana abawandiika referees nti bano be bakweyimirira ng'ogenda okusaba omulimu. Ye talina bubeezi referees, alina abantu bamanyi bangi nnyo bangi abayise mu mikono gye nga ne ku ssaawa eno Katikkiro aliko embuga eyakwasibwa Ddamula ayogerwako nti avuluugizza saako n'okuwugira mu butitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Walirowoozezza nti eyamuteekerateekera ofiisi alyoka agikwate yalibadde amufaako. Walusimbi bw'amala okwavuwala yanoonya kuba emmengo era tebalina kye baamuyamba baakeŋŋentererwa ne beenyinyimbwa ne bamuleka n'agenda. Oluganda njogera lw'Abaganda nayise Baganda ku vidiyo eno. Kaakati mu kukeŋŋentererwa emmeeme kye yakola n'anoonya ku buyambi. Obuyambi bwe yafuna yabufuna ku mwami ayitibwa Kabaleega mu Enoka Kabaleega. Kakati Kabaleega ono be babulooka ba Museveni ba power brokers aba nga bwe ngenda okubabuulira ligimu eno kyekoze okwavuwaza Abaganda batuusa ku maze ate yabalekerawo ba bulooka. Kati buli Muganda yavuwala okozesebwanga ekyokulabirako eri abali erijjira mu ntebe ya Museveni nti tolimalako era Obwakabaka obwabwe bwe bafuula obwa Uganda mmwe mubeere wansi waabwe bwe buti bwe bulina okukola. Kye baasooka kwe kwavuwaza buli mpagi
oba omuntu eyali badde alabibwako mu Uganda. Ebyo ntaddemu biteeke kaneeyongereyo. Enoch Kabaleega mbu yakolanga special presidential advisor ku nsonga z'ebyobufuzi, omuwabuzi wa president ow'enjawulo oba ow'enkizo ku nsonga z'ebyobufuzi. Kakati Enoch Kabaleega ono nti ye yatwalira Museveni ensonga. Ulira Jebbi Walusimbi talina access. Banga lya bulijjo mulaba Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'era agende wa Museveni kyenkakasa nti ne access yagirina, naye munne bwe yamutuukirira teyamutuusaayo. President Museveni ye kennyini akimanyi bulungi kubanga Jebbi Walusimbi yamuyamba nnyo mu kukakkanya embeera ezaali zisobola omujja mu buyinza, era mumujjukira nti Jebbi Walusimbi abantu bamuvunaana nako ng'ataddewo enkola Museveni mwe yayita okwogera n'ab'e Buganda, ng'ab'e Buganda basibye ejjeeke okukakasa nti n'obukulembeze tebusobola genda mu maaso. Actually Buganda yali esobola n'okuggyako Museveni, kyova olaba mu kugijooga kati buli kamu ne bino byenjogera nkakasa nja genda okudda mu Uganda nga waliwo omusango nti ogwa sectarianism. Gwe kasita oyogera nti ndi Muganda oba n'ogera olugero oba n'oyingira woofiisi n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale, bw'oba obadde otutta application gwe tebajja kuwa mulimo. Gamba noogu tosobola kugufuna kasita bakuyita owaayi musajja wa Kabaka jangu nti awangaale ennyo beene, gwe nga interview gigudde. Ebyo ebiri mu Uganda mubuuza abakirozezzaako. Gwe genda mu woofiisi yonna omwana asaba omulimo, kati abaana Makerere ndi mubabuulira. Gwe genda ng'osaba omulimo otuule mu bangi, ajja okukola interview agambe Ssaabasajja Kabaka awangaale, ogambe awangaale ennyo maaso moja agunde gunde oteekeko n'emikono. Interview kamera ziba zikulaba ogigudde, ekifo tojja kukifuna. Awakana genda mu woofiisi ze Uganda zonna olabi baani abakolayo ogeraageranye, tekene ku minzaani abakolayo bava luddawa kuba tumanyi gye bava ewatuufu. Ate noonya n'abalina amannya amaganda bano bannakalema mu State House baani bamagezi magezi maganda abo amannya nago agaliyo si masiraamu ate si maganda, just gayiiya buyiiya. Ayagala okunyiigira ku vidiyo vaako. Kaakati Enoch Kabaleega ye yali bulooka azifu Museveni tamanyi Walusimbi. Kakati bulooka yayagala okukuba enjawulo era ateekwa kuba yagikuba kuba ssente yazijjayo. Kakati ebizibu bwe bitamanya nnyumba mbi ate newa Jebbi Walusimbi mumu ku baana be yali mubbi era ssente ze olwajja miliyoni nga 8 nti omwana n'azibba. Kye bayita adding an insult to an injury. Gamba okubanga olina ekiwundu bagamba batya gwe bagamba nti wali ekiwundu wasonga, waliwo olugero lw'Abaganda mu lunteerewo. Naye kankugambe ng'oli bw'anaagera ng'olina ekiwundu ate n'ayiwawo omunnyu, bw'amala ono Enoch Kabaleega Senior Special Presidential Advisor on Political Affairs yakola connection, sente ne zitandika okujja nga zijja mu famire zagwanga ku mutabani omubbi, n'azibba n'azirya n'azimalawo. Kakati yingini yagenda okukebera ku mabanja nga mbutuufu mu bulago mwe gali nga muwadde omugwa ne yeetuga n'awona amabanja g'oku nseena yalisinze, bwe butanyigira mwana we mbu yamusonyiwa. Kakati State House neesalawo kubanga embeera y'okuyoola n'okwata jjeeke ex-Katikkiro yali etuuse nti tegenda kuddamu kuzimuwa kubanga bwe baziweereza ewaka ab'ewaka bazirya. Obonna obuzibu bunene eri abasajja Abaganda. Tulina engeri amaka gye gatulemye okufugamu munnange, bintu bitwonoonekako abaana ne bakufuukira ekizibu. Si ye topic kangende maaso. Bwe bigwa mu matu ga Museveni ye kennyini, ekikolwa kye mbagamba nga famire ya Jebbi Walusimbi kyaliba ekirungi kuba kyabawonya amabanja. Naye gwe bw'oba opimaapimamu bunaabeera bwongo obwo bwe bunaakweyimiririra, ogeraageranye weebuuze kubanga ebibuuzo ebibuuzibwa bingi. Omuntu ali mu kalibe eyo ng'akoze nga n'ebitiibwa abifunye, lwaki talina financial discipline? Atuuka atya okwewola n'atasasula? Ekyo kibuuzo kimu. Si nze mbuuza, nze ndi muweereza ate nze mbifu nyina okusigala nga ndi balanced ku lw'obulungi bw'abalabi mwenna.
ekibuuzo ekyokubiri obeera otya n'omwana nga kimanyi olina amabanja nga wamukuza n'empisa ate n'akubba. Ekyokusatu ddala ddala obeera otya nga ali mu kifo kye walimu ekyokuyamba abantu abala buwumbi n'ogendayo n'omulaba n'akugoba ye n'atakuyamba ng'ate ye batutuulira gy'asiiba. Ekyokuna mazima ddala sijja kubibuuza bingi, ekyo nakibuuza edda kaŋŋende wano nti kaakati President Museveni bwe yawulira ng'era bwe gubadde omuzeegwe nti awali mu kizibu ye waafunira, yalagirirawo State House Comptroller gwe bayita Jane Bareke ateeketeeke okuwa Jebbi Walusimbi obuwumbi 2 ne miliyoni 8 era babbulooka nga bwe babeerawo okusobola okutomeza amabanja kubanga abagawula bajja bakigenderedde bakozesa linnya lyo nga bakimanyi zijja kuvaayo bo bafuneko komisoni waabwe. Amabanja ga komisoni mu Uganda kyeraze lwatu kubanga ne Kasaija bwe yajja okwewolera eggwanga Uganda yatugamba nti babbulooka bwe butamukkiriza kwewola ne mutasayininga abaamufunira ebbanja bamuli mu bulago ssente zaabwe bazaagala. So mu Uganda okwewola kwabawo bbulooka akutuusa kwani ayina ssente ate atwalako ebitundu bwe ziba zinaavaayo. Kaakati State House Comptroller ng'agamba nedda bwe kibanga zituusizza n'okusibya omukungu senior citizen kijja kufaanana bubi katuzisasule direct eri Manerenda ayitibwa Hadoke Michael. Era wano wenkugambira nti weeyinza okwebuuza ekibuuzo nti yinginiya amabanja gaamulema gatya. Naye inginiya omulamba nsaba okujjukiza nti Jebbi Walusimbi mwaka gwa 2021 baamujja ku kye bayita Uganda Engineer Registration Board, baamujjako nga takyasobola kukola mulimo gwonna 2021. Bo be balina ensonga zaabwe naye takyali inginiya asobola kufuna mirimo kubanga bw'oba olina investment yo weetaaga omuntu omukugu agenda okuzimbira ekintu kiveeyo era ogenda ku boodi y'abayinginiya n'olaba abali approved. Ye baamujjako n'abeera nga takyasobola kufuna mirimo. Amabanja ne gajja 2024 agenda mutuuka mu bulago 2025 abadde waakusibwa Museveni n'avaayo okumuyamba. Kati kaŋŋende mu bantu be mulabaawo. Abantu be mulabaawo bantu ba mu butale. State House nga Museveni ayita okuva Kampala kuva Ntebe mpaka Mbalala. Omuzeeyi oyo kye yalabye okukola kwe kuddira bamaama baffe. Mukana akaseera amazina ga Nakwale we gaveerayo ku buli muntu anyaze bannayuganda n'ajjako obuswazi bw'abadde aterekera Abaganda ng'era bwe tujoogeddwa. Kakati abakazi be mulaba n'abasajja abo babeera mu butale nga balina ennyaanya. Ng'emidaala bwe mugiraba abantu bavudde mu State House nga bakulirwa Muganda. Baganda tulabye. Museveni yalonda Mumbejja. Omumbejja Paulina Nassolo n'amukwasa omulimo gw'okugenda okujooga Abaganda. Muganda yajooga Abaganda. N'ava mu State House oyinza okutunuulira ng'ogamba nze nkijerega nti buli muntu bamaze emyaka 3 nga President Museveni asindika abantu ab'enjawulo mu butale baweeyo ku bantu b'obutale akasente. Sente mmeka? Ku mudaala mbu bajja ne bakuwaayo emitwalo 10 okyusa obulamu zeezo ze mulaba. Abakazi bannaalongoka abalungi bamaama Ibula taata Ibula abali mu butale kyawagoonya k'abalungi kakinga kyabakuza Kabaale Bugonzi Mbizinnya bagenze babawa emitwalo 10. Abafeera abo abazze ku sente ze bazze okugabira abantu gwe teebereza bwe basituse bo bakozesezza mmeka. Kiki kye ŋŋamba? Njagala nkuteera ebintu 2 bino ku mmeeza tutegeere. Omusajja omu ne bamuwa obuwumbi 2 mu miliyoni 8 Muganda n'ab'omu butale ne babawa emitwalo 10 buli omu okukyusa obulamu. Bulamu bwani obugenda okukyuka kwabo bombi? Kubanga noone sente ze bamuwa tebazimuwa mbu agenda zitwala azikozese. Yamaze kutuuka mu bizibu n'abigwamu kati zigenda butereeve wa Manerenda ne baddiira. N'akatono akatuuke wako omutabani yakabba ate yingine yasonyiwa omutabani.
sigama nti nno nzijala kuongezaayo kitaata yamanyi lwaki alina osonyiwa omwana we bino mbikozesanga byakulabirako gwe nakunkunyedda nkoko eniera mutunzi munnange nga bwe tuli mu kyogobe kino ekyobulamu obukyasinza okubeera obubi geyeenayo ku nsi otitegeere nti olina kukola ate gwe omuganda bw'oba okola tuuya na kiro na misana kuba ate gwe abakulembedde emyaka eno egiise tebalina kalungi ke bakwagaza yadde akalungi ke bakwagaliza ne bw'obeera muweereza ng'olina CV nga eyajja ebbi Walusimbi tebakukiina era balondayo tulwomwe olw'okuba alina erinnya lyakamya ye ne bamuwa omulimo balondayo Nakalema atasobola na kwogera linnya lye butereevu ne bamuwa omulimo balondayo baani mwe mugende mu mabanka mubuuze amannya ago ge balina mmwe nga Baganda mukyesiba ku kalica bo bali bajja bakiyita fitin assimilate kakati gwe soko balebale mu area mwolimu asinze ennyumba ennungi gy'olima ani asinzayo ettaka eddene gy'olundira ani asinga ente nnyingi oba gye babala ebitabaani mukama wammwe ojja kukakasa nti temukyalina kifo mu nsi eno bwe mbagamba mukole nnyo nkitegeeza mwe nange ensula seebase kyenva mulaba ezimu vidiyo mba nazirikodinze kiro endala misana bw'ozeetegereza mu texture video texture era okiraba kakati mumpulirize bulungi kyabwewusa era kyabugwagwa omuganda yina okulooza nti obulamu bwe bugenda kukyuka ng'abakulembeze abaliwo be baliko era mpulira obusungu ng'omuntu ali awo ayambadde ekitisaati mbu kya yero ayengeredde yenna mu nnaku ye awanika emikono n'okuleekaanya n'okusaakaanya ng'oggyeko ebyo byonna nabagambye specifically ngenda kwogera ku Baganda ensi yalina obugagga abawalabu abasooka mu nsi yaffe 1800 batandikira waffe era n'abazungu bwe batuuka bagambe waffe yewaali obugunjufu amasomero agasooka gye gali tuli bayivu buli kimu eky'obugagga ky'owulira tewali kya bugagga kya mutaka kitali mu Buganda buli woosima waliwo amazzi buli wookanyuga ekiti kya muwogo gye kirandira buli wamu misoni yaabo abatalina bwe babeera abamu nga bajja bagoba waya bwe baatuuka ne balaba ewasinga obulungi sibagamba nti nno buno busosoze mbagamba kwebeereramu kakati kyalibadde kirungi nga bw'otuuka nga nze bwendi wano omanya bannyiniwo era n'obawa ekitiibwa n'okolawo ogukuleese ne bw'ofunawo bannyiniwo ze batalina bakimanya nti wakoze nnyo bwe kyalibadde n'ewaffe awatali kusosola kwonna nti omuntu kyakimye Buganda bw'asinga kuba netanenyezebwa kuba siina gwe nnenya kuzimba nnyumba nnene bw'aba yagikola naye waffe kyensinga okumanya ezo ze zibbibwa ku Aborigines abakola ebyo bazikumpanya ebifo babifuna mu bumenyi bw'amateeka amannya bagalina bageetuuma kakati abasigadde mutunule mwe mugenda okubeera aba Red Indian b'omu America ng'ensi ekulaakulana kakati misoni izaabaliko naddala President Museveni ez'okwavuwaza Abaganda kanzibaddiremu mujja kukitegeera naye kanzireyo njogere ku ekitiibwa Jebbi Walusimbi olowooza nze kankako kubanga nategedde nti bamuwadde biliyoni 2.8 kiba tekivuddemu kulabisa abasajja abo bwe babaako ke bakuwa njagala mumbuulire bantu bameka abanyankola abagenda n'emiggo ng'akyawandula n'okuwandula talina katambaala abagenze mu State House Entebbe ne bawandulira entebe zonna ze basanzeeyo ne bafuluma ne ssente ne mubamanya lino Jogo Kamanyiiro Butaagaliza na kwagala kulabisa nti mwogera nnyo kukuumirako Baganda na kubakanga nti ayogedde obulungi neyeekumyekumye bwogenda ogaggawala abalala bo njagala okubuuza bantu mmwe bantu bameka abakimye mu ssente mu State House ne batabakuba mu mawulire lwaki omuntu nga yadiirinze ne Katikkiro Inginiya Jebbi Walusimbi abajja yeesome mu mawulire nti nze nabadde ddiira twamutegedde eyazijjayo twamutegedde egwe balagira oziwa twamutegedde Bareke Kabaleega nga zigenda wa Maikani erinnya lye Maikani Hadoke omuganda tekisobola kusirikirwa ebifaananyi nga tonnatuuka ku madaala waggulu biba byakusooseeyo ewaka kyokka kambajjukiza eggwanga mwe mwali mulyoke mutegeere obungi bw'ejjoogo kilogulaamu z'obusiru
ezizze mu Baganda ne tusiriwala eggwanga ne tulita ne tutandika okulomba. Ekyaddala tuli banaku, ekituufu tuli baavu, ekyaddala n'empisa zituweddemu kubanga Omuganda alina mu kasente alina kuba mavi kufukamira tonvaamu olwo bakutwala owangaale ng'olwo akuwadde siri kuvaamu ng'olwo akukubidde essimu olwa nti wamuliira ssente tokyayogera buli wakyuka nti ate sente zange nakuwa zaaki. Kati Abaganda we tutuuse bantu bangi abayingidde mu State House ne bavaayo n'obutitimbe bwa ssente naye nga tomanyi yayingidde atya yafulumya atya naye tusobola saawa eno n'okumanya ti mu meeting nga bamutereseza Katikkiro yali yambadde essaati ki kubanga bwe bati bwe bazze bakukola era bwe bamalamu ekitiibwa nti n'omuntu Abaganda gumwali tunuddeko ne mugamba weewaawo naffe tulinayo gundi bamukulabisa ne bakakasa nti temulina kye muli ne bw'oba osomye ng'oli ku ddaala ng'ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi lyaliko. Ensi Buganda yali ki? Yali evuba ennyanja Museveni yazibba. Yali esima ebyobugagga eby'omutaka okutandikira ku musenyu ebbumba nga livaamu ze bayita ebibya, ebbumba nga livaamu ze bayita ensumbi ezakimanga amazzi, ebbumba nga livaamu entamu oba essefuliya. Kigambo ssefuliya kyawukana ku ntamu, biba bikoleddwa mu bintu ebyenjawulo ebyuma. Omuganda yali muweesi ng'alina ne kye bayita essasa. Omuganda yali mukomazi ng'akola engoye, mu textile twaliyo, mu iron smelting twaliyo, mu hunting twaliyo. Omuganda alina strategy eyigga, ebitimba twabyekoleranga, okuluka twalina emikeeka, buli kimu twakirina. Munsaasire buli kimu twakirina ng'Omuganda kanjiteeke mu gundi katono nnyo wano. Hello? Expo starts tomorrow at the Dubai World Trade Center. You've registered? Don't miss the chance to meet Chinese suppliers in person. Okay. Oh. Ensi ezikulaakulanye muziwulira. Okola program bagikujjukiza bakubira ne kasimu ne bagamba enkya ow'ekitiibwa wabadde olinayo ne meeting. Ebyo ebityo ebitambula mu nsonyiwe. Omukyayina abadde ankubidde nyinayo ka meeting. Katugende mu maaso nange neeyiiya. Kakati mumpulirize. Mbadde mbagamba twali bavubi nga tulina ne method ezivuba. Twalina balubbira ng'era ne mu nnyanja bakkirira. Twali bakomazi ng'embuga olugoye lulungi nga lwambalwa luziikibwamu. Twalina ziikadi ng'era tulina ne fashion ne style. Ekiripi muli baakujjukiza. Twalimanga ebijanjaalo nga tulina empande nga tulina ebinyeebwa nga tulina enkoolimbo nga buli kimu. Nabadde nnyina mukwano gwange gwenjogera naye nga twejjukiza emyaka 35 gye nnina naye 37 gy'alina. Kiki kyajjukira? Nga nzijjukire waffe twalyanga ekyennyanja kati balya magumba, waliyo ebigambo nga fileti, waliyo ebigambo, waliyo biifu, nga waliyo n'ente ya bulijjo. Ebyo byonna ewaffe Masaka byaliyo. Kati ki ekiriyo? Amatooke, abantu b'Ekkooki, ab'Ebuddu n'ewalala kanjogereko abo. Ettooke balyangako biwagu 3 bisooka. Ng'ebya wansi biba bya nte. Ng'omuntu abeera n'ente ewaka evaamu amata, embuzi enaaliibwa era enaatwalibwa okulw'okuuma omwana, enkoko ezinaaweebwa abako ng'omuko ewaka abeerawo n'enkoko ne gw'otannafuna omwana akula okimanyi nti eyo enkoko, akula okimanyi nti eno ente yakunywamu mata, era ebintu ebyo byonna byaliyo. Kati byonna byasenguka ne bikwata mu kitundu ewali abanyaga sayidi z'eno nga bazza sayidi z'eri. Kati ndowooza mumanya amata gye gava, ne mumanya amatooke gye gava, ne mumanya abali mu birombe bya golodi gye bava. Bw'ojja n'ojja mu Kalungu eyali paati ya Lukaya ewali obutale, Omuganda yadduka n'obusito bw'eki? Omuganda saawa eno yadduka n'obusito bw'ennyama. Saawa n'ennyama yabagwako ne batuterako embwa ne kalooli. Wabula ekisenyi omwavubi bwange engegezi Rubaati. Ennyanja nga kaakyera luddawa omwavanga ebyobugagga. Kakati ebisenyi
birina poloti z'abaki jini shwanga shu jingishi bakyayina abo be babirimu tokyakkirizibwa kusiba bya bugagga omusenyu gukola ndabirwamu gwozunga na bunyama oli muganda oli mu katale kyekituusiza abaganda ku leveno nti omukazi abeera n'omuddala nguliko emitwalo 5 Museveni n'amuyitako n'amujooga n'atuuka omuweereza emitwalo 10 oluvannyuma lw'okumuwandiisa erinnya emirundi 2 emyaka 3 egiyise bagimaze balambula butale okugaba ebbaasa ya mitwalo 10 gye bagabye ng'ebulayo emyezi mitono era bwe bawangaaza abeereko abambala ebisanja bwe bakolaki bwe babigira bwe wetegereza mu bifaananyi n'ebirala bye sibateereddeeko ekifaananyi ebisinga byakubiddwa ku mudaala gumu ng'ennyaanya bazoozezza nga bazinyiriza ku lwa PPU okutwalira omukulu ebifaananyi ku lwa PPU nze naalirowoozezza ffe content creator tukimanyi nti omuntu okunyumirwa kyenkola nyina omulaga the actual thing sina kukiraga nti kiri artificial kyova olaba nze ebigambo ebyange bijja direct programu nzibakolera sina interviewinga kuba byenjogera binva ku mutima bibeera by'amazima byembadde simanyi mubimbuulira ate ebirala mbinoonyereza kubanga gwe mulimo gwange naye omuntu n'agenda n'afuna omudaala gumu n'agupangako ennyaanya ezinyirira buno obw'omulusuku n'abuggyako n'otunuulira maamaani maama kaabalungi nga bakadde bammwe bamusibyeko epulooni akutte baketi ya 13 naye agikola ye mukwano muyindi bwe ziba zivudde mu nayisi abali eyo na mu production bonna si baggwanga lyammwe kakati n'otunuulira abantu akutte baketi ye kyasobodde okukwata kyekibbo naye mu kibbo mulimu ekipapula munda mulimu obunyama bw'embuzi bamuleetedde emitwalo 10 n'afulumya seeti y'amannyo yonna yeewaanye kakati olwo bamuwadde muwulire ejjoogo mu bifaananyi bwe weetegereza abanene mwebali bo bazze okugaba emitwalo 10 nga bali masuuti ga bukadde na bukadde bwetegereza omukyalo omukulu ng'oyo akutte emitwalo 10 maama kaabalungi n'ennamba ye kweri ekiteeteeyi kya 12 mabega waliyo akabaketi ka kedo ayinza n'okuba yamunoze waka ku muti obwo obubaketi obwo talina ke yakolako nako bakamusuubuza n'ateekamu ennyaanya kati musanyufu actually n'obubonero obulaga nti nno yalibanga si musanyufu akakomo kayambadde ku mukono ke Kenya mwetegereze mutegere ensi yammwe weetuuse n'akakomo maama n'alongo kaabalungi kayambadde maama weebale kuba munyirivu Siria bamulabira ku mubiri bwe batwe bagamba omuganda nti Siria alaga mubiri omubiri gwo tugulaba enviiri weebale zitintinga oyina n'akazigo weebale kwagalira nnyo Kenya mu Uganda kubanga bakuwa omukisa gw'omudaala n'omudaala bwe gwetegereza ogwo omudaala mupya gwakazimbwawo gwe gwetegereza emiti egiri emabega omudaala gwa Nnaalongo Kabalungi otegeere ejjoogo otegeere akamanyiiro otegeere ekyamazima ddala wawe tutuuse mugende mwetegereza ebifaananyi ebirala oyo gwolaba oba yeetaataani oba yeetaata kisoboka waggulu alinayo busukaali ndiizi wansi alinayo obuntu obwozeyoze ku lw'okunyiriza ebifaananyi bye bagenda okutwalira omukulu alina bukyukamba n'emitwalo gye 10 kakati omukyala gwe mulaba ono n'enviiri ezimusiiwuuse oba yazitintinga era mu ngeri ya Siria alaga mubiri ayinamu munnanga akasawo ke n'ekibaasa baakimuwadde oyo maama Ibula ku mudaala gwa maama Ibula ono oba ye Ssaalongo Kabalungi Ssaalongo enjala ezo sikiwa ezikutte ssente ezo tizisobola okubeeza omutunzi w'omu katale sikiwa naye essimu eya awo essimu z'abantu abakola mu butale buba bwakapeesa kubanga buli kaseera engalo ziba ziddugala zikusukulakinga sikuliini bagijjayo kawungeezi nga nnyuse buno bwabadde misana sikiwa ku mabbali waliwo n'anyiiza ennyo kirabika yabadde atya nti ye tebamukubira ebifaananyi mu bintu by'ekifere ebigambo ebyo bye mba nnyonnyola obiyigamu ki bw'obeera muganda entegeerayo eyinza kuweereza ki ng'oli muganda kakati kambereko we mbajjukiza mu Buganda mwalimu ebibiina by'obwegasi bwavu mpologoma kyosimba onaanya n'ebisigadde kakati ssaawa eno Museveni alaba mujjamu emitwalo 10
palishi yonna agiwa obukadde 100 omuli abavubuka bamemba palamenti omwomu n'amuwa miliyoni 10 ku lw'okuyisaawo etteeka eriyisaawo omwana we asobole okubafuga emyaka emirala 5 oba mukitegedde. Kakati ekirala buli wamu waaliwo ebyuma ebikuba emmwanyi njagala mulondoole oba nze nja kubayambako balondoolere ebyuma ebikuba emmwanyi mu Uganda ne baani bannannyini abaalimanga endokwa ne muzitunda mu tteeka ly'emmwanyi eppya ne bakusanga ne beedi gye batalinaako lukusa bagyokya baleeta amafuta ne bagiyiwako bagyokya abantu abaliko mu nnyendo nga bookya beedi y'omuntu musobola okukitegeera. Abantu yali asobola okusimba emmwanyi edda n'ebeerawo emyaka n'emyaka saawa eno ne bakusanga ng'ogikutteko erina bannyiniyo abalina ogikolako. Ebitooke byaliibwa ne biggwawo projekiti ne zijja ez'okusimba kalitunsi ne musimba kalitunsi kumbe bw'oliranya kalitunsi olusuku lukunduka baabatemye emmwanyi ne musimba mulinga n'agwa akatale ne babatemye emmwanyi ne musimba vanira naye n'ava akatale kyokka beetaaga vanira n'abanywa emmwanyi weewo bali buli lunaku. Bwe mwalaba nga munaatera okubuuka muddeyo mugaggawale ne muddayo ne murivivinga ekikolwa ky'okusimba emmwanyi. Ekyuma baakitwala Ntuŋŋamo. Presidential advisor Mukowa Museveni gwe baawa akatale ak'okutumbula emmwanyi si baakibalama si bannasaazi si baakiboneka si namukwaya si bamukwaya be bakirimu egundi eri Ntuŋŋamo n'okupromotinga ebintu bya Coffee Joe obutabagendera wala. Omuyimbi eyabadde agwanidde yekka okwagaza abantu okunywa kaawa yabadde Diamond Platinum owe Tanzania eyalera Museveni okujja mu buyinza. Kati Tanzania yewali abasobola tuyigiriza okulya emmwanyi ate yewagenda ne pipeline yewagenda amafuta agava e Hoima. Amafuta ge Hoima pipeline egenda Tanzania. Gyetunudde ku lw'omukwano omungi n'okwebaza okukuza n'okulabirira omukulembeze wammwe nga tannaba kutuuka kulya buyinza. Kati kasaawa kabbo ka muwala kalina okudde Tanzania kajja kajjudde kaddayo kajjudde. Kaakati ebyo ng'obitadde ku mabbali mu Buganda buli kimu bwe kyamala okukunduka ne musigala okukola obutembeeyi ne mweyiwa mu kibuga Kampala era baabagobayo ne basayininga zi contract eri amakampuni agalimu abayindi baddugavu abantu bonna ab'amawanga ag'enjawulo bwojja mwe temusobola kuyoola kasasiro ne kampuni temusobola kuzikola. Ekyo bwe kyavaawo ne musindiikirizibwa amataka naawe wennyini bw'otunula erukaya Bachina ne balimawo omuceere bujja mwe temugwagala temumanyi nagulima embaale wabaddeyo abantu abamanyi okulima omuceere. Kitegeeza nti omuntu w'ekalungu yenna yali agadde oyiga balima omuceere yalireese expert nga ye Masaaba obanga yalireese expert nga ye Gundi okuyigiriza abantu olima omuceere kyatwala mu China na muyindi kuveeri kujja mu Lwera abayambeko mwenga babalemesa babagamba nti temwono na butonde bwansi ettaka ne likuumibwa era obugimu bwayo ne bulwebwa abalisobola mwene mugobwa. Ebyo ng'obitadde mabbali Omuganda yalina karense Abalabu bwe bajja baleeta amakovu muwulire ejjoogo kasabajja mu Uganda edda mu kusuubula essente ezasooka baziyitanga obusuubuzi obwasooka bwabanga bwa mpankuwe ndeetera kino nkuwe kiri batandika mu kusuubulagana buwoowo bwakwekuba kwepalawuda pawuda n'ebirala bingi. Kati ffe nga tubawo amaliba g'engo embuzi amaliba g'ente ne bagenda bo ne bakolamu ate ne bajja ne babituguza buwanana. Bwe baalaba nga akampankuwe bo engeri gye bayitanga ku maato bajja leeta bitono ate nga baagala kuddayo na bingi kye baakola ne bayiya amakovu Kaoli Shells gaali makovu ensimbi eŋŋanda ne zitandika ng'Abalabu bwe baba bava eri ku mayanja bayoola amakovu n'omuwa ekyobugagga n'akuwaamu ekkovu. Kati obungi bw'amakovu agakkala g'olina nga ze ssente zaakuwa. Bano bemba nnyonnyola kati be basika b'abakadde abaatubba nga bano bo obubbi bwabwe kwe kubeera nti be bali emabega abatakola abali mu SC abeewuuba nga bo buli kaseera ekyabwe kyakujja kunyaga muntu asemberayo ddala. Mwe muli eno ewasemba
edda nga mwakolanga abapakasi ng'obeera n'ekibanja naye wansi eri ku luzzi nga gy'owa omupakasi. Kumbe Katonda yatonda ensi eno nga buli ntukuba lwetonnya ekulukusa obuki ekulukusa obugibu n'ebukkiriza ku luzzi. Mwatuuse okwagala okwefuulira abali abapakasi bammwe nga tekikyasoboka anti entobazi baamala ne bazifunamu omugaso kati n'ebiri eno byonna byakkirira eri ate mwefuula mukkirira eri. Mbalaga bunyaga bwe tuliko ng'Abaganda, obuyivu bwe baatulowoozaamu bwe tutakyali, n'obutegeevu bwe twalina bwe tutakyosobola kufuna. Kati ebyo byonna nga biwedde twasigaza jjoogo. Ensi kati abasalawo be bannabyabufuzi babayitako buli lunaku ne baseka awo we babaagala mu katale ka mbizzi nnya tewali walala. Babayitako babaweyo emitwalo 10. Nja kusembayo mbabuuza bantu mmwe ku mudaala gwe emitwalo 10 gigenda kukola kooki. Kankujjukiza ebizibu by'olina. Olwala olwaza, ofiisa naawe ojja kufa. Kaakati bw'omuvubuka bw'oba ovubuka olina okutwala ebintu ew'omukazi okumwanjula. Ku bukoba kwetaaga n'ennyoka akyakwetaaga. Olina okuzimba naawe olina okuzimbira n'ew'omukazi bw'abanga tebaakola. Olina obbazimbira ennyumba bw'osanga nga nnyina omusanze mu nnyumba ekutte mu mbinabina kuba yeefiiriza n'alabirira omuwala omulungi gw'osanze nga mbeerera oba n'amuweerera n'omusanga si mbeerera naye nga muyivu. Gwe nasoma wano oyagala owase yasoma. Olina okukisasulira naye okisasulira otya? Okwatibwa ennaku okugenda okukyala mu nnyumba ekutte mu mbinabina ng'olina okuweereza ssente z'okuwasa basooke baddaabirize ennyumba. Toswala mu bakyali bo babadde weeragirako nti muli ba kitalo ne bagenda okutuuka ku buko ng'ebbaati bwe linyeenya abako badduka ne mu nnyumba. Kyosooka ekyo. Kati n'osooka otunda obutunda Obuganda muyina n'engeri gye mubwawulamu. Ekinyeebwa ekyo ekiganda eky'okumuti mukimanyi ekyo ekirandira ku mutuba edda gwe twajjanga engoye kati tetutazijjako. Twalimanga pamba nga abasoga balina ebikajjo nga waliwo emisiri gy'amajaani nakati kaawa kyanyeebwa ng'ate n'emmwanyi tugirina n'ettaka weeriri litusekerera nti tukyabala. Ffe ng'ettaka tukyalina obusobozi obubabaliza obugagga naye temukikola kate likyali lyammwe Abaganda. Mwe muwuliriza likyali lyammwe. Kaakati ebyo byonna n'ebitolo ebirala by'omusobola okunnyongerezaako sijja kubiwanvuyiramu. We tutuuse kwe kukwata abantu nga Jebbi Walusimbi olumala omuwa ssente ne bamulabisa mujja kiwulira. Katubagambe nga temuwulira naye nampulira zibi baamugambanga nti waayi balwa embogo yamusse edda ng'agamba nedda owanga ayiga njigge. Nantabuulirirwa yakola eryato mu bbumba ne bamugamba bw'olitwala lijja kusaanuuka obbire mu nnyanja. Nantabuulirira ye yasaabala bwaki bwa bbumba. Kaakati n'akasembayo Omuganda alugera nti akajja obunaku keemanya. Ejjanzi teribuuka na nzige. Enzige ziba n'olugendo lwazo ate zo ziva wala. Batugamba ziva eno mu nsi z'Abawalabu ne zijja eyo. Kyokka ekyewuunyisa kasita bajjaawo n'obusente nga mubuukiza amannyo g'omugabikkula ne mulaga essanyu n'abaze ne kamera ez'obukadde ne babakuba ebifaananyi ng'aleese emitwalo 3. Afrika awo we tuli. Omuntu okukubba omukono ogwa ddyo n'azinga akakonde mu kkono n'akugamba nkuteekamu zingulula tolaga aliwo. Kati mugenda okwekuba olwa ssente ezo munaaziwulira. Emyoga temuziraba. Gwe baaziwa yazibba yazimba Solo Heights. Kasolo n'akisalako Solo Heights yali mu ssente aswiminga. Bwe bagamba okuziwa mwe mugende mulabe ebizimbe bya Kasolo ne muwala wa Sempijja Nameere mulabe obugagga bwe balimu. Lwe mujja okukakasa nti abeeko abalungi abeerukaya ab'embizzi nnya mubeere ku ekyo ensi ejja kubangwira. Kakati nkubiriza abaana abato mwenna ab'omulembe guno ensi yavudde mu kwagala okusabiriza n'okusaba. Ekyaddala ddala ensi yaffe tugibanja structures ku lw'okukulaakulanya abantu baffe mu bulungi si mu bubi. Ekikyasinza obukulu kye twetaaga okuba nakyo kwe kubeera ne structures ezikuyambako ng'omuntu. Obwongo mu bugaziye mu bujje ekyawaggoonya, mu bugaziye mu bujje ekyannamukaaka, mu bugaziye mu bujje kabimbiri. Abaganda mugaziye obwongo buleme komanga ku katale k'owino nga gwe obulamu bwo bwonna ogamba singa kale nfuna supplier ku owino
bugaziwe butandike okulaba supplier e Somalia, ulabe supplier e Zanzibar, ulabe supplier e Mombasa. Tambulako ne bwoba togenderedde ogendeko ku boda olabe abatali baggwanga lyammwe eddiiri bwe zitambula. Bo basaza container, bakuba stampu, balya kawedde, ajja saati nga akakindo keeko. Abaganda twalina akakindo. Naye kakindo kigambo kya Luganda. Oba mujjukira ennaku ennungi ez'okunoga emmwanyi. Bwe twalinanga paasi ya gundi y'enkoko, mujjukira paasi y'enkoko. Nyaffe yatusombyanga ebisoolisoli tugende mu lusuku. Ebisooli ebikongoliro. Ng'olina okugenda nnyoko n'omuteramu ebikongoliro oteeka mu paasi n'akuba akakindo. Abaana b'amasomero mujjukira Nabbobi gwe twakubanga mu uniform. Kati ebyo byonna byali byakulaga nti n'akasente weekali. Buli Muganda yabanga n'emmotoka efudde mu gundi mu lujjalwe eyantendeka amawulire emirundi ye yali agamba ya muzimu gwa kitaawe. Kati muli awo mulomba bulombi. Sibagambye nti nze siri omu ku mmwe, nange ndi omu ku mmwe, naye mbajjukiza kubanza obwongo obwange tebwerabira ate n'emikutu gino gikola kubajjukiza. Awangaale nnyo Masomoji Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri, omulembe Omutebi bagusabotaaginze, naye katusabe omulembe gwa Ssemakookiro bw'omulangira aliri entebe eyeewaffe atuyamba akutule Buganda. Ku Uganda twefuge tusobole okuteeka ebirowoozo byaffe mu nkola. Nsembyayo n'ekigambo kino mujjukire Abaganda ensi yammwe yafuuka nsaka y'amalwa. Buli avudde gy'avudde n'omumwa gwe ajja na luseke anyunyuta bunyunyusi babalekera nkanja. Mbasiibudde mbajjukiza Ssenga Mukooki omukyalo omujjanjabi ow'ekinnansi ne bakyala banne maanyi g'ekisajja ebirala okuuma ssente kuzikwata kwenyoleza ku mulimo na kutereeza nsonga z'amaka musange ku 75 0750 20 60 00 75 0 esembyayo kakaaga mweraba. They promised light but gave us night, took our dreams and stole the fight. We stand in shadows they cast below, but together we rise to shout out no. No, we won't take this anymore. No, we won't stand at your closed door. No, your lies won't keep us low. Together we stand and scream out no. They build their castles on our pain while we are drowning in the rain. We hold the truth they can't overthrow. With one strong voice we thunder no.